Yatwagala tubakakase nti omusajja yessa pelikola ki era kutwala tumusitule mulo yesape nambe emu yali ku security abasecurity baliwa kagiva aliwa anayinza okukwata sikola teri muntu akwata sikola mwana kyakulabeca ojagala tukwate ogerekereri abantu kamera gazigende mumaaso ekiriwo kiri omusajja empale mugiraba era mulabya ddala kigenda mu maaso nti ddogo yenkatta amaze ogikola ki ogiteekamu sitwagala wadde kulanga kulala kwonna wabula ekiriwo kiri tuli ku lunaku lwa mukolo era tukase tulume nekonkala ajagenda konkala ey'emyaka 17 nga yazinze ejjembe ku Uganda wano mujjalo mukulu tukwase omukulu engule kanange tukaziwedeko tukwase ng'akwasa omukulu engule omukulu mukwasa engule mukulu badetatu tukwasa emikono ebiri tukwasa omukulu engule Dogowoliya kulwejjembe pangu kulwababayika emyaka 17 nga gwe ofuga kakati buli ayina akasobola okwongerako ku Dogowoliya tulabe nga tumutwala eyindiya jangu nako okateeke mu bigere by'omukulu Dogowoliya. Okay. Kandoza tugende maaso. Okay. Dogowoliya. Sebo. Teka mu briefcase awo. Aha, briefcase mugiteeke wano wenyini. Okay. Briefcase giteeke awo. Original designer atukuberaga. Aha. Nevaamu waya. Naye nebaza mukadde wange eyanzaala nankumankuma. Nebaza mukyala wange ayomba nnyo wakitewesonyiwa piki eyo nemugamba mwejijja ekyokulya kyetiga naye nga bugubi nebaza basisita bange bonna abambembeddewo mu bulwadde bwange nebaza ababbalika bonna abakitegera nti omutima gunnuma nebankolera buli ekisoboka batukana okungamba nti ekyokulya yogera bwongezi bangi nesijja kumenya omukoola nebaza muganda wange original designer tulina n'obuzibu ne designer obuzibu obwo namugamba ndi mulwadde naye ebiseera ebisinga omukulu designer oyo nali muto naye era bwe nali malako ekyomusanvu omukulu designer oyo yankolera ekyambalo kwenava omwagala si mwana muto naye lwakuba alinamu ssente alabika ng'omuto naye Mumwaka omugalo banange designer. Original designer omugalo bwe. Mwebaza nnyo kuba sitayo ye yetuusizza ne mu Amerika eyo abasajja bafolowinga nnyo okulaba embeera gy'embeeramu era aba Texas eyo abasajja aba cowboy baneewuunya nnyo naye nga nava mu mwami ono
yankolera buli kimu era eyo neyamba ekirabo engangwe akati ekirala omwami oyo Owamasape yagaleeta ate era mwenava naye simumanyi kubanga byakola byonna munaazamu bunaaza ne muteeka eri naye abadde ajja kumumuuza mu bulwadde buno anfunze naye era alakkiriza nenga tojja kumpuuziza ku kyalo kyange kozi onoomuuziza wammule naye nga wali tojja kumpuuza kale n'olwensonga eyo mwebaziza nnyo okumbeererawo kubanga afuna eddagala buli konna akawulira nti kankutteko ate musajja mulokole ansabira nnyo mugambe ebigere bizimbe buli kimu era agamba leero kunsimbireyo olwaleero amafuta ngalina alina amafuta omusajja agenda nakubya esimu nagamba sisobola kufuluma nensoma zabbuli essula 12:26 bizimulukuka ye Mukama Katonda baleka asooke mwebaze banaye yambeereddewo mu byonna banange singa sikusaba omwami teyandibaddewo banange ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama nenzirako omwami banaye bale kundabira ate namwe mwebale kujja mwebale mujjanjaba banaye byonna nze Mukama yamanyi Bambi mweko bugalo bambi ekyamazima ntude byaki abakyala bazira bamaama abo balaba tubana bwewaka eyo netwekyanga naye ddeeri n'ogonda noga yamanyi wakwata nokakkana Come on, DJ.
mulwadde otwala nnyo osalasalamu kubanga abantu bange baagala nnyo ate nawo badde nsaba Jaja Ben kaje awemu speech. Jaja Ben come on stage awemu speech ya Dogolia. Ngambo tugenda mukono nga tugenda tambula maaso. Jaja Ben come on stage. Thank you so much. Thank you so much. Sape nachi. Awali ya nachi. Ekonkara. Nachi Jaja Ben. Jaja Ben. Okay. Music. Better music. Angombaya. Usadije. Omutima mulwadde. Twala minini ebalaye. Atogambire ku ddagala. Atwala kabudiro. Kata. Toka gatira tawo. Banange musoke mumbere kugaba Dogolia. Kulya bulungi. Era olaba kuliya bunga buganga wagole. Katataka tekone agaseko nengatto olwagira ati omutima nengola tu. Aha. Tulabao mwatulie kawa. Okay. DJ reset. Ready. Yetuda mu manyiyo. Yetudo manyiyo. Yo. Bana mbale kutuwa kila mwana. Wewe kutuwa kila mwana. Nachi. Tusinye nyo mwana. Chakabinyo mwana kubanga ezijeje musemu. Lero mutula zero nachi. Tunaimba. Olochali wange Dogolia mwana musajja omutima kumuluma. Nenda chali wange tukwasaganyise ekintu nachi. Nenga mukama ino bisu. Tona ino bisu mulula. Nachi. Soko kwe. Tulina kana kaiba bakaita. Tulina kubanga abamumya mutwe nga mugamba lile gwanga tulizalibwamu tulina kubanga abamumya mutwe no yeyande na motivation twakubate katize inawazi mwenda mukwambala so that nenda usebule mbale yokujja no bazafe kama mama ngwestibwa era kwagala nyongana original designer yama mbadde kusaba nga njagala kusaba n'obwete waze bulungi nnyo nga tetunagenda wala nnyo gw'omuziki tujja kukuba paka obudde bugoleki bukye n'okusinza ku mbeera eriwo ekyamazima twagala sente twagala ki twagala amajja Erabira nti omutima gwegwina oddikwata teyasooka okuŋŋamba andiragagiye musooka muyingirya bayike ye najjembe eppanvu ekyo nno babayika mwenna mu Uganda mukikubireko mu ngalo Dogolia oluvannyuma lw'omukebera ebbanga nno litutte emyaka nga 7 bwe yakomawo na wano era ne tudde e Dubai ne bakonfaminga nti ddala alina obulwadde ku mutima bwe tutyo ne tujjanga tugira nekomerawo ddala wano ng'ebyeuganda bwobimanyi passport bikoze bitya manya bino naye ne tuwatanya ne tukomawo e Uganda kati mu budde buno nsaba Dogolia e India bali mu miliyoni 2.6 naye nga nsaba tumukwatire tetumukwatiddeyo kyonna wano akatono konna tukamuwe Dogolia nesaba babayika mwenna abakoze kyemukoze okusobola okuwa Dogolia obukadde 24 obwa Uganda mukadde bukudde tulina madamu Ani yatuwadde obukadde 4 madamu Ali mwakugalo banange anamali yakapale muneera yatunda ebintu byabayike byonna ennene kakati awo ng'oli ku mulamu ago gwennyini kasoke nebaze ne kamukamu promota eyasoboza Shiro okubaawo bane tumwe ku ngalo nawe negatteko era naye olunyanjulira buwulizi bano basoboza Shiro okubaawo kitegeeza nabo bali wamu naffe nabo balinye waggulu madamu Amu nga mukulu kamukamu bwajja nawe waweeyo kasipiiki Tusanyuse nnyo
kyendabye bitubeeyanziza nnyo okusapootinga ono mwanibaze ate mukwano gwange kati nze gifesi gyendiko yankase naŋŋamba nekiba kiolina okuba ku bintu byange era ku show yange era nagibaddeko naye nga bannange mwebale nnyo nze nsanyuse nnyo nnyo mwebale naye ate munange kyasa esinga abakazi mukikoze abakazi kitegeeza mu musalaamu bwetusinga ssente okusinga abasajja. Tuyanzanye mama, tuyanze kituufu. Era nkwebazamu ak'ensuso olunaku lw'eggulo, nkwebazamu ak'ensuso olunaku lw'eggulo wampadde emitwalo 5 n'omwanga nyambeko mu drive yange ne t-shirt. Banange obugalo n'ekyo. Kaakati waliwo big embassy kaboogere kabakuleddeko kyonna tezibanja sente zonna zigenda kuŋŋaanibwa zigende owa mwami Dogolya. Ate nina ne ttiimu yange eno banayo ba promota Kabitu baaliwa banayo Kabitu akoze omulimu gw'amaanyi nnyo. Abantu bange bano batudde wamu ne bagamba nti Dogolya muntu waffe tetugenda kukoma kumutegekera Kivulu kyokka, tugenda kukwata mu nsawo tumuwe $1,000,000 era mukulu Dogolya obuganda ezo sawa 6 era zikutuusaako ssebo naye enteekateeka eriwo kino ekintu ekigenda kukoma wanooka tugenda kutalanga mpaka kufuna ssente ezo. Era kulinda lyabadde wano ye brand ambassador waakyo ebintu bade bitambula ku TV bannange era twatuukirira abayimbi bangi ne batuwa show okuli ebigenzo n'agamba nti ze kufuna owantu owanene bwe muntegeka leeta abantu mamanyi tugenda kubawa ssente ezigenda okubako tebituyamba. Shiba yatuwa ne Spice yatuwa era ababadde wano bonna abasinga bonna badde batuwadde tubawaddeyo ku ssente ntonotono okubeerawo muganda waffe Dogolya. Naye nga nze kyemmanyi nti kakamukamu ssente zijja kulabikira Dogolya ajagenda mu ddwaliro ajjanjabwe ekiri ogwalwa bayika mwenna bwe twakibadde mujjo nga tukitambuza n'olwaleero mwenna mukyogere mudde mufune ekifaananyi ne Dogolya yoge mbabuulire ekiddako bwe bavaayo bayika nzi mwenna muveeyo bwe bamaliriza baganda baga babbuga obuntu nabo balina obubaka ate nabo bamaliriza ne famire ya Dogolya naye weeribandi madamu ali ne famire yonna nabo bajja kujjako ku stage kuba ensonga eri serious ensonga eri serious bambi tutandikiddewo ne Jabeni kyalo kyange njivuga gyegetaaga kubona omuzeeyi wange kikamazima ali kakaddiye so kati ngetaaga kakati designer Kenny kati nze kyo sikina mubuzibu era ngenda bakata babiri nekikaawo obakube muzeeyi wange ye akuze omwakude empuli nyingi gwetaaga abatondo baale kwerabalabo kwegenda kukubatako tujja kubagamba ennaku z'omwezi. Tekayo pono